andisa amasimu mweteketeekaawo njagala olwaliro mmwe muba musinga okuparticipatinga nange mpumuleko. Ndabyeko bodyguard wa Nabbanja alabika amudduseeko yamuddukiddeko mu ggwanga lya America nadduka bamunoonya tebamulabako bagamba ayinza okuba yayingidde bagamba ayinza okuba nga yayingidde Canada bwatyo yamudduseeko ebisingawo tujja bimanya ebyo bye tubagamba nti ba bodyguard abo abasirikale banyiivu balina obulumi bwabwe bwe bayitamu kati yabadde asobola okuba Nabbanja esasi nga Nabbanja tamanyi. So Nabbanja webaza Mukama kubanga oyo yakuyambye n'adduka ebizibu bye byonna byonna n'abisirikira n'alemera mu ggwanga n'akuddukako ng'oli mu USA. Webaze Katonda kubanga babana balina obulumi bungi nnyo toyinza na kukikkiriza. Kakati ku Mpoma satellite leero ku Mpoma satellite olwaliro kubaddeko okay waliwo okutaataagana mu ba engineer si mu byuma mu bagivunaanyizibwako babadde bize. So babadde bize naye ekimu ku kyensanze Mpoma satellite etuwa bweti waliwo omuntu waliwo jeno omu mu magye waliwo jeno gwe babadde badiscussingako naye tebamwogedde erinnya. Jeno ono alabika yalidde obutwa mu mwezi gumu bagamba omwezi gumu gugenda kuba gumumala agenda kukola ki mu mwezi gumu ajja kuba awedde bagamba agenda kuggwamu omusaayi mu mwezi gumu kubanga bakakasa yalidde obutwa bamufunye nga bwe babadde bamwagala. I repeat bw'oba olina omuntu yenna omukulu mu magye kuba jeno simanyi bw'oba omanyi olina essimu ya Katumba Wamala olina essimu y'Erweru olina essimu ya Mbaddi olina essimu yani Kahindo Tafiire kuba jeno ali ku ddala lya jeno yalidde yamaze dda okulya bagamba okusinziira ku bwe bamuprogramize mu mwezi gumu agenda kuggwamu omusaayi tasobola kulama. Bajjeno mwenna we muli mudduke mugende mwekebere ng'obudde bukyali then bwe banaakuzuula ng'oli mulamu bwe banaazuula nga mulwadde yoyo anaaba alidde akatwako mwanguwe. Erinnya tetwasobodde ddifuna maybe bwe banaaba bamaze okutereera abavunaanyizibwa bwe banaaba nga bateredde maybe oba tomorrow tunaafuna erinnya nga lyabaddeko tugenda kuddamu twetegereze bulungi ebyuma kiki ebitugamba ku Mpoma satellite bwe banaatuwa erinnya tujja ddireeta naye sofa erinnya tetulifunye. Kati ebisigadde tugende mu masimu. Tulina simu eya WhatsApp eri +974 33939639. Njagala mukube tulina eddakiika 50 kuba zizino eddakiika 10 tulina eddakiika 50 ku ssaawa 12 zennyini tubeere nga tugenda mu kigambo kya Katonda. So olunaku lwammwe luulwo ndubawadde mukuliko eyo ababadde ku flashlight olw'okusaba kw'abangi flashlight mwansaba tugiteeke ne ku Facebook. So ne ku Facebook tubaddeyo live ku flashlight ate tugenda giteekayo ne ku YouTube. Mukulu pastor. Yes sebo. Nsanyusa okuwuliza. Nange okuwuliza sebo. Ono musajja wo Saalongo okuva South Africa. Yes sebo. Nsaba okwebaza gyonna gy'otuusaako engalo.
Amina sebo. Webala okulwanirira eggwanga lyo. Yes sebo. Tetulina kwebaza kuba kikakatako. Kansooke nga sinaba kuteesa kansooke ntumire mukama waffe ali awo akolera mu mataala ag'okisigeni. Lumu abantu bonna bwe balifa ne baggwawo tagenda tuweereza oba tagenda kuweereza ggwanga lye. Naye mutumiddeko bw'oba omulabye mubongeko. Ani yenna? Ali awo watugamba tuyiga Oluganda. Kati ate nkugamba Luganda ate obuuza ani yenna. Akolera mu mataala gakolera ku okisigeni. Esebo. Mubongeko mugamba amataala oxygen tujja mungera abantu asobole aleme butabonaabona na mataala. Naye mbadde nsaba kubuulirako ono Musaabatemu Museveni agende mu maaso n'okuloga naye amanye nti nno byonna byalogesa byaffe bya buwangwa tebirina kye bisobola kutukolako. Byaffe bya buwangwa talina bibye byasobola tulogesa. Era n'abasawo baleeta bava eri ne bakozesa ebyaffe. Kati ayongere okuyiwa ensaano ku mazzi omutubuulizi oba akalira akawulira. Mbadde nsaba abantu baffe oba bannayuganda oba abaagala Obuganda oba bannansi bannansangwa bandisitukiddemu tubanje kabaka waffe waali tumwagala nga mulamu ate tumwagala nga waali mu nsi ye so si mu bujjanjabi bwe batulimba bwe tutamanyi kiki kye bagenda mujjanjaba. Kwe kusaba kwange era kwe kuteesa kwange. Nsaba bannayuganda ffenna tusitukiremu tubanje kabaka waffe. Kabaka waffe. Kale sebo. Byebyange sebo. Kale sebo tuyanziza. Wabulako okuba buchanganete. Esebo. Buchanganete nda Luganda leero bandese. Naye anyway. Mujjukira tukyalumbiye bwe yajja n'atugamba ku nsonga ya kabaka Mayiga ne yeebuzaabuza. Mayiga n'amala otunda emijoozi n'amala okukuŋŋaanya omusimbi n'atugamba essore bambi Ssaabasajja Kabaka yalwaddemu yafulumye ebweru. Naye bannange Mayiga Hello. Wanji? Hello. Yes, sir. Hello. Kendeezaako ku seti yo. Kakati. Bulungi. Yes, sir. Kakati onansonyiwa. Nja kukubamu ka slide katono naye guno gwe gusoose okuyitamu naye nga bulijjo okufolowinga. Nsanyusa okuwuliza sir. Obuzibu bwe tulina. Ompulira. Yes, sir. Obuzibu obuliwo. Kale obuzibu obuliwo. Gena maaso. Ebintu bya mpuuga bino. Tulina akatego ke tulabika tetunnakategeera. Twegendereze nnyo bano abagamba nti bamutwala mu kooti. Kubanga kooti yo kyejja okukola ejja kusalawo egambe nti ffe tetufina evidensi nti yabba ssente. Ate jjukira yagaanye okufuluma ekibiina. Kati ayinza okuba nga akakodyo kagenda mu kooti emwejjeereze nti teyabba alyoka akomewo mu kibiina atandika okubuulira buli muntu nti kakati tulina okukola no vote of no confidence Kyagulanyi tamanyi kukola bintu bwe bityo. Tulina okwegendereza obutego obwo bungi bwe bakola obw'okumusiba obwati naye akoze ndabika ako kendabyeko kati akapya ke baliko. Bamuwaabira lwa interest ya kibiina oba bamuwaabira lwabwe ng'abantu? Bamuwaabira lwa interest yaabwe kubanga kye baagala kooti emwejjeereze. Ate akageri ke yagaanidde muno akomewo agambe nti mulaba nze mwali mupita omubbi ne kooti zigambye ziri mubbi. Ffe twamugamba ebyaffe si by'amateeka nti morozi ffe tukimanyi mu mateeka tebasobola era bagenda okumuwabira byabwe.
ffe twamugoba tusinzidde ku morals genda maaso kati ndabika ekyo kyembadde njagala okugamba nti kyegendereze mwebale nnyo kale kale sebo naye bannayuganda mulengera wala bannayuganda mubalabye omusajja yajjeeyo dda akawaayiro yalabye eddawa awali akakumizo nkugambye jjo waliwo accident eri eyagwa ekimotoka ekyebakira omusajja olwaliro waguddewo accident endala omuntu aŋambe naye wire ezo accident simpange tulaba nga abo abantu batupulipeyalinga banyigirewo his excellence awo bagambe awo bulijjo wagwawo accident negamba bannayuganda nga balaba mangu ebintu jebaliko pastor kale nyawo webale kuweereza amina mukwano netusiima bambi mukama akwongere kubanga otekamu effort nyingi nnyo bulijjo mukama akuddizeewo amina ne time yonna byewandibadde okola naye no be sparing nga no sacrificing nga nojja n'okola mukama akuddizeewo kati nze my point message njagala egendeewo oyo omwami Museveni musajja gwe okoze ebintu bingi wolowooza nti lwakuba just tewali ekikubaako nti everything is okay naye musajja gwe ebyo byonna byokoze bannayuganda all those are curses to your children and your generations to come. Just know musajja gwe manya nti buli kyokoze bannayuganda from when you started being a murderer like Satan your father byonna bigenda kuddira your family, your generations to come. Era just know, ekiro bw'obanga sacrificing ebyo byokola, just know bigenda kugenda from generation to generation in your family. They will never see peace. They'll never see your grandchildren, your children, your grandchildren, your great grandchildren are going to suffer because of you, man. They are going to suffer. Omanyi mutekinga Katonda for granted. Wabera quiet mulowooza nti he is not seeing you. Naye abaana bo bagenda kubonaabona n'abaana b'abaana bo your generations to come. Because of you, you're the one bringing them the problems. So don't blame anyone when things start happening in your family. Okay? Musajja gwe. Yes. Musajja gwe, you've done too much. You're exactly the devil's son, as the Bible says, abaana ba Sitaani, because you operate in his methods, killing, stealing, and destroying. But just know it's coming back to you and your family 1,000-fold. Take it. We are tired. Now you're going to suffer. Your children will suffer. In Jesus' name. Pastor, bye. Amen. Amen. Kale mukwano. Mulinnya lya Yesu. Mukama akimuwe ngati Mukama akimuwe nga kisuukundiddwa nga kyamuyiika ate nga kikkatiddwa. Amina. Tugende mu maaso. Muweddeyo abakubi baweddeyo tugeze mu kigambo kati. Bulijjo mundaga mubeera bangi mwagala okuteesa ennyo. Kati mbawadde obudde bungi temukuba. Naye kambeere wano nsirike. Bwe munaakuba nga twogera. Bwe mutaakube ng'obudde bwamwe buggwayo nga ndyoka ngenda mu kigambo. Ate kati nze nkola eki? Wanji? Hello? Wanji? Wanji? Teresa network. Mukama yebaziwe pastor. Mukama yebaziwe nnyo so. Kulandisiza mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Amina so. Webaze olw'omulimu omunene gw'okola. Amina mukwano twongere ku ddoboozi.
okututeekamu ka energy kano kotupushingamu buli lunaku information yonna gyotuwa etuzaamu amaanyi yandibadde amenyeko omutima n'agamba bino nze gannange mpulira mbivuddemu nze byentami naye otuwadde amaanyi kati okuteesa kwange kutono nnyo tekujja kubeera kunene kugenda eri mukama waffe fulani ku bintu bino ku nsonga zino ffenna tukimanyi nti tejja kubeera kulonda mu 2026 naye abasajja bano omuzannyo gwonna gwe bagezaako okuzannya buli azannya omuzannyo omulaba nga aguzannya agusindika eri ayita mu wingi yakulonda wingi eno waliwo abataagala kuwulira kintu kyonna bo batusindika batutwala mu kulonda naye ekintu kino tukifumbe nga tebannaba kututuusa wali kubanga abasajja omuntu yenna waakusindiikiriza gwe n'ogamba nja mukwatirawo tajja tutuukayo eri sijja mukkiriza kutuukayo n'agenda n'asala kalayini agenda yeeyongerayo abasajja ayinza okweyingira n'atutuusa 2026 tuba tuweddewo Uganda tubanga nti tugitunze tuba tutunze kasita tutuuka ku mulundi guno we tuyingira 2026 buli muntu yenna buli munnayuganda aba awedde kubanga omusajja omuwulira ali kuba jeno ayagala magye ayagala UPDF kukisaanyaawo kyekigendererwa kikasita akwata UPDF nemutuuka mu ngalo wanayinki aba awedde naye tusaba Katonda omusajja oba yatuloga abasabi bongere okusaba kubanga omuntu bwakukwata n'akuloga aba akugyeko buli kintu kyonna okutegeerako konna aba akutudde okumanyako konna aba akutudde kati bannayuganda yasiba kirimba bw'abikkulira eby'omwoyo gwasobola okulaba eby'omwoyo osobola okutegeera kyenkugamba nti omwana ayinza okubeera nga mwana wa musumba mwana wa mukadde mu kkanisa n'azaalibwa mu kkanisa mwennyini naye n'atuuka n'okufumbirwa ng'alina ekyamusiba n'atazaala mwana buli kyakola kyonna kifa bufi naye nga yazaalibwa mu kkanisa omwo nika kitaawo yakusabira ne mu lubuto ng'oli mu lubuto n'ennyoko ne bakusabira n'otuuka okuzaalibwa naye ate n'ekintu ekyo ne kikulemerako so tulina okulaba nga tulina okulwana mu mwoyo ne mu mubiri abalwana enwana ey'omubiri balwane n'abalwana ey'omwoyo tulwane tusobole omusajja alume obutatutuusa mu 2026 kikyo kyokka kyensaba fulani ensonga eno tugituulemu yandibadde na mwaka guno bwe kiba kisoboka oba omutwe gwa Museveni agutuleetera mulamu nga mutwe kiwuduwudu aleka eri atuleetera omutwe agambe wuuno namumaze oyo yaliba hero waffe wali bwe bateeka ekigundi kya independence ojja netuteekawo kya fulani tuwuwe yatuwonya ekikolimo ekibaddewo emyaka 40 nga kituli mu ddungu kale byebyo musumba tweyanziza ssebo kati nziramu okugamba tetulinaayo okulonda gwe kyoba omanya teriyo okulonda 2026 ate fulani kwali sebo webala okuweereza kale nyawo obulamu bulungi nyawo olwaleero waliwo ekinsanyusiza omukyalo oyo ava okwogera ku Museveni nze bulijjo era mbagamba abantu bafokasinge omanyi nti wali mu public waliwo kye bayita cause and waliwo kye bayita effect totunulira after effect but ntunulira first cause osobola okutreatinga ekintu ekyo bulijjo abantu bonna tetwesiba bano nti neko tunolwayo mbadde ku live bano bavuma bwababusoga bono bavuma simanyonani oliyegira all those are after effects. The cause is Museveni. Buli muntu yena yandibadde afokasinga ku Museveni buli kyonna ekiri mu Uganda oba kiri mu Buganda oba kiri mu oba kiri mu dini umumadini oba kiri mu all that is after effect. The cause is Museveni. We should focus on Museveni. Kundike awo Uganda tujja kuba tusobola okukola ki okujinunula naye kubanga bwe tukubaata ebintu ebirala abantu ne batandika okudda kwoli n'oli n'ebino ebirala after effect ng'abantu bakola ki bakijja baleeta n'okwe-advisinga naye singa ffenna tubeera ku kiriyo cause ne tutabeera
after effect. That would be great. Ekyokubiri Abannayuganda lwaki mukyawa Kadingo oyo musajja Male ne mumuwa ne mumuwuliza n'omuwuliriza omusajja oyo gwe mumanyi n'okumanya nti no mufere talina na kyakola mutukira nti yalopako ne Kabaka osobola ku omuntu gw'olina amagezi okugenda n'ogamba mbolota Kabaka nga beesibye ne Mayiga mbu balopa Kabaka mbu simanya ajira ettaka. That kind of stuff. Bannayuganda tugula amaaso tuleme kuwa abantu nga bakadingo ng'aba batakyalina makulu tetubiwa makulu. Ani Mabirizi yayagala nga batabiraba oyo omusajja Male Mabirizi yayagala okuwaaba talina yali awasezaako omusango n'okulaba nti guguno kati lwaki muwa omuntu oyo amakulu kati osanga nakyo ekyo bakiwadde awo esente ze bakiwadde kutandikawo okubuzaabuza bantu Bannayuganda na kudivertinga Bannayuganda from the cause of the issue of Museveni, the cause. Oyo abuukira buli ekiriwo ennaku ezo yali abuukidde ku kyokuwaabira ky'abazinga. Maama Weranda n'agaana n'agamba no toli looya wange togeza sibiriimu. Buli kaseera abeeraawo nga byaleeta nga byonna byonna bya diversion naye abantu bayiga bali bwe tibanamuwana amakulu oyo omusajja nze simwana amakulu oyo omusajja oyo abaliwo abantu abamu nga nze nabafiisa nga abantu baleetera buleeta zisitwaga kubeera kuzingama buzingami kati tugenda mu maaso ebintu ebimu kati oyo omusajja oyo omu ku bakadingo ba Museveni okununula Uganda yamuwulira noise mbadde ndi mukuvuga from the church but katukwerekereze wanji Mukama yeebazibwe nnyo nnyabo gye tuli nnyabo oliyo otya eyo okuteesaka ngeleero ndagala kwogera ku lukuŋŋaano lwabaddeyo eri ewaffe eri ku kitebe ennyabo njagala kubuuza Museveni awulira atya ng'abantu bakyuka okuva mu kibiina ki okujja mu Nuupu nga tebakakiddwa nga tebaguliddwa nga ye baakola bayagala okuwa ebijoozi gyaffe akiwulira atya nga baliwo bakikola with love not even cosplay sinti kubagamba kibbo ne basala busatu tebajja ekirala oba kino nkyogera awulira atya kuba maama mwe njagala kwebaza maama waffe Zedbiga omukazi yabadde n'obuvumu yayogedde oba naye Museveni awulira atya nawe otuuka n'omusaasirako Museveni Museveni kati watuuse kati twegamba takyanyiiza wabula kati akwasa bukwasa ennaku ennyabo kuba buli kyakola yeeyiwa amanda mu mbugo kubanga maama waffe yagambye eno statement ono ow'ebusoga gye yafulumya ani ono gye yafulumya tesimanyi maama yayogera naani noono mutabani wa Museveni nga simanyi agala bwa ambasada waabwe ebyo statement byeddo biwulira omukyala n'agamba wuuwi yali abafuulinga ng'ataasa obulamu bwe that's a true definition bannongana bwetu bwe tubeera ye Museveni talowooza nti ffenna amagezi galinga agaabwe nti galimu obusa nti gakwata bbongo nga bbo kati akitegeere nti naffe tumufuulira naye takimanyi naye maama yeebale nnyo olwa sipiiki eyo wadde abamu baagitwala pasono ne baagala okugimukubisa kalisa yatunyonnyodde kumwebaza ku lwekyo kati n'ekirala ekisembereyo ddala pasita nalabye bambi bano baganda baffe abali mukomera ono muganda waffe Ssanya engeri gy'abadde alajja nambaalu ekyannumye ekyasinze okunnuma kubanga omwana yabadde mumalirivu omwana n'ayogera buli kimu naye Museveni kansooke mulabule kamulabuleko pasita kamulabule bayisa batya
Museveni kakugambe nti abo abaana we baatuuka obulumi bubali mu busayi kati tebakyalina kye bafiirwa olwedde beebalanga abafu wabula abaana abo bakula bisakati kyokola abaana wandibadde overturned out ene condition ogenda bawa seriboni byonna babyogedde Museveni wabula kyoba okola kati kankubulire password yaffe Museveni kankutaase kuba kati omukwasa n'ennaku kati bato yaffe eriyo abo abaana abakomera kati gye password yaffe kyokola batta without condition bino tabanyiwo byavevenga nti abaana balabisa batya kooti y'amagye ekimanyi tubasibise bambi Museveni tokola nsobi wabula release ng'abaana abo ng'atagenderedde simanyi toswala naye bambi oyo muganda waffe Sanya yankwasiza ennaku kasi omanyi ekyasinza okunkabya n'okunkunya ennaku kubanga bambi mpulira nga nange nandibadde oyo mwana waali ayi Mukama eggwanga lino weribanga lyakununulwa ffenna tugwere mu kkomera ku lw'okununula eggwanga Mukama kale tutwale naye abaana beewaddeyo ng'abajulizi baagala kufa ng'abajulizi kyoyanziza amina. Ensonga za kununula ggwanga Uganda. Bannayuganda buli omu alina obulumi bwe ku mutima. Buli muntu ensonga agirabanga bw'ayagala. Waliwo abalaba nti Museveni w'amaanyi nnyo mu kaseera kano kubanga buli gw'ayagala okukwata n'asiba asobola okumusiba. Ate abamu ku bo balaba nti Museveni awo watuuse munafu nnyo kubanga takyalina kusalawo. Ayogerako gwe basiba, bwe batakusiba oddibwa. Bannayuganda bagamba nti kyonna kye kiri oba otusibye oba osse eggwanga lirina okununulwa kubanga olwaleero wooli naye ate enkya togenda kubeerawo. Bannayuganda tasobola kubatta n'obamala mu ggwanga lyabwe. Twalabako abakulembeze abaali ab'amaanyi nga General Idi Amin Dada, kwaliko Obote. Olwaleero bwe baavaawo ne famire zaabwe tokyalina woza ginoonya n'ogiraba. Kitegeeza nti newali Museveni byonna by'okola bikole ng'okimanyi okolerera bulamu bwo bw'okyalina ku nsi, naye ate jjukira nti abantu bo obatemerako ettaka. Obukulembeze bugenda kukyuka. Abantu bo bonna bw'obadde owaga ng'obalaga nti oli w'amaanyi, ogenda kutuuka ekiseera ng'obanoonya mu Uganda nga tolina wekyasobola kubalaba kubanga bamanyi ebikolobero by'obakoze. Tebasobola kuwa mwana wo mwagaanya oba omuzzukulu. Bakimanyi nti naye ajja kuyisa Abannayuganda mu mbeera y'emu kitaabwe gy'abayisizzaamu. By'okola obikola okimanyi omugigi gwe ogutemeddeko ettaka. Bannayuganda babadde balowooza nti oolyawo Muhoozi ayinza okukwata mu ntebe nga kitaawe agitadde. Naye ate nabo si basiru kubanga waliwo ne bajja eno nga balindiridde bulindirizi Museveni kuvaawo. Abasinga obungi waliwo tebatya Muhoozi, batya Museveni. Museveni w'oviirawo Bannayuganda bogenda okutegeerera nti omwana we ate ye tebaamwagalako wadde akatono. Kitegeeza nti mu buli mbeera oba otya Uganda erina okwenonola. Okutuuka mu byalo gye tulaga buli omu amanye kubanga bano abamanyi batono bali abatamanyi be bangi. Kati okwegatta ku batono kijja kuba kizibu. Ate wuuyo Museveni abapolota ayiteko abamu ekitasaanidde. Buli muntu yalibadde yeeyogerera nti tukole omulimu tulabe nga buli omu tumunnyonnyola kye tutegedde mu musolo guno gwe baleeta kubanga abasinga tetukimanyi. Ekyokubiri Ssebo njagala njogereko ku kya sipiika nti sipiika okwogera arrogantly ng'addamu Ssekikubo ate n'ayogera arrogantly ng'ayogera ku Joel Ssennyonyi, Honorable Ssennyonyi. Nze nja kukiraba mu ngeri nga bbiri nti ekisooka tulina tendensi y'abantu abamu nti omuntu waakusinga amagezi okumunafuya omuvoola. Ekyokubiri nti abantu kati bazudde kiki kyabadde akola ye kyabadde mulita asuubira nti tebayinza kumanya kubanga w'olaba Ssekikubo atandise okuvaayo ekitegeeza nti wabaddewo ekintu kye balaba oba kibanyigiriza naye nga tebalina ngeri gye boogereramu. Naye kati bwe bafunye omuwaatwa n'agamba nti
nange kanveeyo kino nkyogeredde. Ekyokusatu, Museveni yaleeta tendensi ey'okuleeta abantu abatali qualified to the posts they are given. Tuddeyo emabega Kadaga eyatambulira mu layini eyo ebintu yabihandolinga nga alinamu ak'obuntu wadde yali wa NRM, naye aweetaagisa okwogera eddoboozi erigatta abantu bonna yayogeranga among kyatalina, ekitegeeza nti ye baamuleeta buleesi at the interest of Museveni, naye nga ekifo kino takikwalifayingira. Kyenyinza okugamba ekirala nti olumu mutugamba nti ye muntu abasajja mu bagamba nti tebalaba sikaati, ye ayinza okuba talaba empale empanvu kumuyitako. Okuvoola Ssennyonyi nze ndabanga ayinza okubanga yalibadde ayagala kusulayo ekigambo naye nga tasobola. Kati ekyokukola kamuvoole buvoozi alabe nga afuna ensonyi tapafominga kyalina okupafominga olw'okuba ye tatuukiriza ebigendererwa bye. Naye Ssennyonyi nja kumusaba tagwamu maanyi, ya asigalire ku ekyo kyalimu kyamanyi, atambuze ekintu tusobole okukyusa ensi yaffe. Amonge amuleke, alina bingi bye tuyinza okumwogerako bingi, naye kati muleke tumutunuulire nga ne fulani bwamutunuulira tuliba tuli awo nga tumubumba katidde wamu ffenna. Kale olunaku olungi ssebo mwebale kumpuliriza. Amina nnyawo. Wamma onalebo Ssennyonyi twakulaba tugamba nti abakazi abakulu bookya tokkiriza Amonge okwokya akaana kaffe omukyala ngalese version endala.